Okay, thank you so much okubanga otuwachinga buli omu gy'osinzirira okubanga otulaba. Nabadde neewaze okukola story eno ne ngamba nti sigenda gikola yo leero kanjeesonyiwe kanjimma amazzi I focus on other issues. Naye gwe ssebo oba nnyaba atulaba ne wobeera weewaze story ezimu omaliriza abantu bakusindisa empaka lw'ogikola y'ensonga lwaki nzize tambuza video. Vuga video etuuke ku buli munnayuganda amanye kiki ekiri mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogwa February. Olwaleero olunaku lukulu mu Uganda. Ge mazaalibwa g'omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye si video endeese okukola eya president ngenda gikola ngeri separate naye sisobola butakayisaawo mwenu. Atuwachinga olunaku lw'ejjo eggwanga Uganda lyafunye amawulire g'okufa kwa munnamagye abadde akulembera oba abadde akulira barakisi y'e Masaka ey'Ekasajjagirwa amanyikibwa nga General Deus Sande. Gwolaba mu kifaananyi ekyo abadde musajja munnamagye era nga w'amaanyi wa kiwago nga wayogera n'ebiyenje binyeenya. Bwe twogerera essaawa zino wallahi billahi tallahi ne w'omuyita ng'omuyitidde kindaazi tasobola kuyitaba. Allah yamuggyemu omukka ogusembayo zembuyaga ezikunta. Okufa kwa Deus buli omu akwogeddeko byasanze, abamu boogedde mazima abalala boogedde bulimba. Vidiyo eno ngikoze oba osanga okufa kwa Deus kunaabeera ekyokulabirako eri abantu abamu. Tewali muntu wayagaliza muntu kufa, naye ate omuntu eyenyigira mu kufa kw'abantu tewali muntu ayinza butamwagaliza kufa. Simanyi oba mukategedde eyo sijja kgendayo. Eno just a message eri bannamagye n'abo abeenyigira mu kutulugunya abantu nti bannaaye we muba mukola ebikolwa bino mulowooze kaseera kogenda okukeera ku makya nga wallahi tokyasobola kwogera. Osobola okuba nga oli mulamu n'obeera ku TV n'otiisatiisa abantu n'obakangakanga here and there, naye sooka ojjukire ku lunaku olwo wallahi billahi tallahi Allah lwagenda okuggyamu omukka oyimirire obeere wali mu kibokisi nga tosobola yimirira, tosobola tuula, tosobola nakwogera oba kulagira nti bane muve mu lujja lwange nga tonavaayo okukola muntu munno kintu kibi. Jjukira ku olwo olunaku lwogenda okuba nga tosobola namunyegako. Ffe ku kyalo gye tuzaalibwa Ekkulambiro, amakaago wobanga wali weeyisa bubi mu makaago ng'abantu bwe bajja obagoba toziika tokola ki, abantu baakulindanga ngo either ofiiriddwa oba ng'ofudde, because omuntu ofiirwa buli omu aba alina opinion okwogera kyalabye. Abalala bayinza okyogera mu lwatu, abalala bayinza okyogera mu kasirise. Jeno Sande Deus abadde akulembera barakisi y'Ekasajjagirwa essaawa zino wallahi tali naffe. Famire ye eri mu kunnyolwa okw'ekitalo. Naye bassebo ne bannyabo, muwala wa Jeno Sande Deus agenze ku mukutu gwe ogwa TikTok, because buli baana bato bonna balina TikTok, ate ebintu bingi nnyo bye tutera okukola abaana baffe batamanyi. Agenze ku mukutu gwa TikTok n'ateekayo ekifaananyi n'agamba nti papa why ng'akaaba amaziga eno TikTok account ye, n'apostinga ebifaananyi bye ne taata we n'ateekako papa why lwaki ofudde. Naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba lwaki nkugambye munnamagye nga tonatandika kukola bintu byonna byonna bannaye jjukira nti oyina abaana in case oba ofudde. Abaana bano bagenda sigala nga bali mu mikono gya public. Abaana bano bagenda sigala nga bannaffe tugenda bawasa
tugenda bakwana, tugenda kubeera bachali, tugenda beera ba business partner, tugenda kubanga buli kimu tukikola ffenna. Naye wosalawo ate okutulugunya abo abagenda okubeera n'abaana bo in case ng'ofudde. Gwe lowoozaamu abaana bo banaabeera batya? Abaana eyo beekolamu obukuukuulu, balina abantu batakyasobola zannya nabo mupiira. Nze nina kyali wange alina akasawo ke yali asambiramu ennajeera. Nangamba zisobola sambira nnajeera eyo mupiira lwa nsonga ab'eŋŋanda za gundi ne gundi basambirawo. Omwana ono sijja kugamba nti alina omusango, wabula omusango gw'alina omwana ono nti taata we yasalawo okwenyigira mu mbeera enyiiza bannayuganda ne bamutereka ku mutima. Because bannayuganda tebalina mmundu sobola kukuba Sande Deusi, tebasobola mukuba kibooko. Jeno Deusi tebasobola, ono jeno mulamba generaali. Naye bannayuganda bakufunira ewantu wati niwo tasobola, nga tosobola Deusi tasobola kyuka kati. Muwala olutadde ebifaananyi ebyo abaana ne bagenda ku TikTok. Enjagala nkusomera TikTok messages eziri ku post y'ono omwana bamuyita Queen Destiny Biba, yerinnya lyeyita. Ataddeyo post n'agamba nti Papa, I haven't believed this yet, but you know what, I'm strong because I'm sure you're with the angels. Now I'll always now I will always appreciate the love you have showed us since you met us. Papa, this wasn't the plan for sure, but I believe according to the seed you planted in us is enough. You'll always be remembered. Basebo ne banyabo abantu babadde nga be batumye. Ono bamuyita Moroni n'agamba obadde oyagala ani afe if not him. Imagine you've lost your dad, you put up a post on TikTok, you expecting abantu okunyolerwa wamu naawe. Omuyaye n'agamba obadde oyagala ani afe if not him. Kati Innocent ate yakamaze magambe happy birthday to our president. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Naye message zino ze bakola abantu bateekako replies. Bateekako reply. Now, ono era no nagamba happy birthday. Then Uganda Nostalgic agambye oba afa biki ajewo ekyejo ayitewo ayitewo akatwe akwate mundu amasasi ge 12 agalekerani. Ono wa UEDC nagamba you mean also people with guns in NRM also die. Ono nagamba I can't salute Kyagulanyi, I can't salute civilians, president. Those were his words. They thought they will stay forever. Tetuli basonyiwa bantu mmwe. Akwotinze statement za Deusi zayogera. I can't salute Kyagulanyi, I can't salute civilians. Byali bigambo bya Deusi mbu. Brenda nagamba abantu basse tebalina family zaabwe. Genda okuume gains mu ttaka. Ono nagamba a well that gave bitter water should not expect praise from the village when it dries. Oluzi olwagaba amazzi agaali gakaawa terusuubira kuluyozaayoza nga lukaze. Ono nagamba oyo just asaagamu abo bajeno tebafa. Mujeno teyafudde asaaga busaazi bajeno tebafa. Now people are using this moment ku post yono omwana muwala nga bateekako comments mbutuufu. Comments zino zo obanga toli mugumu, obanga toli mugumu oyinza. Imagine your dad is dead, is lying wali eri mu ddiiro, otaddeyo post osubira abantu okunyolerwa wamu naawe.
abantu ne balyoka badda mu commentary section. Nawo ono agambe naye lwaki Mukama atwetolooza ensonga Yoweri nebana Joshi n'agamba papa alimba nnyo naye yaligenze ne famire ye yonna. Imagine now wewana abantu we bali bwe buno obulumi abantu we balina kati buvira ddala kugumba. Ono musajja amugambye taata we alimba nnyo naye yandigenze naawe. Nawe ono n'akwotinga ono Esther Rani n'akwotinga mu caption y'omwana gy'ataddeyo ku kifaananyi kya taata we. Agambye mbu I know you're with angel. Lwaki muwaayiriza malayika za Katonda? Okay, congratulations to him. Nabagambe nabadde neesonyiye okukola story ya General Sande Deus. Nabadde njeesonyiye agambe sigenda gikola. Naye olulabye post ono muwala we ne ngamba no. Oba oli awo n'akola video ene genda taasa bajjena abamu nti gwe kyokola oyinza okuba nga oyina emmundu naye jjukira akaseera kogenda okutuuka ekiseera nga wallahi toyina mmundu. Era ekisinga okwewuunyisa kino kankibagambe mwe abaana b'abamagye abanene. Bano abantu bawa ebiragiro naye tebabeera ku ground. Ate ekisinga okwewuunyisa abajja ku ground okukola ebikolobero nga bawadde ebiragiro bo babeera bambadde mu masks, abantu tebabalaba. Naye mmwe bazadde bammwe abantu babeera babalaba. Now it is upon you guys okutuuza abazadde bammwe bagaye muzeeyi laba kye bakoze ku post y'omwana wa General Deus. Jajja what will happen wonoba nga ofudde. Okategedde? Amuza video.